Tibwa Mathias Mpuuga Nsamba ekifo kyakulira ab'oludda oluvuganya gavumenti akimazeeko emyaka 2 n'ekitundu era abadde aweereza ne nampala w'ob'oludda oluvuganya John Paps Nambeshe omumyuka w'emmanjeeri Kibakutika wamu ne baminisita ab'oludda oluvuganya gavumenti. Mu kafuba ak'enjawulo kabadde munaffe nampala w'ab'oludda oluvuganya gavumenti John Paps Nambeshe era ng'addiziddwa mu kifo kino ayogedde ku buweereza bwa Mpuuga ng'obubadde obw'enjawulo. Mentally and emotionally developed. Chekirako maturity era babulabye judgment esigalire eri bakama baffe mwe abatulonda era bw'olaba judgment yaabwe kyekiri kuleeta amasimu amangi. Omumyuka w'omukulembeze w'ekibiina kya NUP mu bitundu eby'ebugwanjuba bw'eggwanga agamba nti yafeesi yakulira ab'oludda oluvuganya gavumenti ezeeberamu abakulembeze ab'enjawulo naye Mpuuga abadde wanjawulo ku bano. Nali sirabangako leader of opposition nga Mathias Mpuuga. Abalala bamulabireko bamuyigireko abeeraawo nga givinga advice. Nze Ssenyonyi muwabula engato zayambadde nene nnyo. Challenge ey'omuntu eyakoze nnyo ebigato binene. Minisita w'abakozi ba gavumenti mu gavumenti ya wakati Honorable Mululi Mukasa atenderezza Obwakabaka wa Buganda bw'agamba nti bwe bwasooka okuteekateeka Oweekitiibwa Mathias Mpuuga mu nsonga z'obukulembeze era ng'omukulu gwa Mpuuga agoogeddeko bw'ati. Oweekitiibwa Mpuuga mugezi, alina amagezi ate Oweekitiibwa Mpuuga si y'oyo agugumuka, muteefu wadde ng'alina ensonga ey'amaanyi ennyo gy'aliko naye olw'okuba alina amagezi ensonga eyo agyogera mu bukakkamu n'akozesa n'amagezi amasomi n'amazaali okutegeeza ekyo kyakola ki. Baminisita ab'oludda oluvuganya gavumenti abaweerezzaako n'Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba bagamba nti bamuyigiddeko bingi era omukululo gwe gwa kubayamba okutuukiriza ebigendererwa byabwe mu bukulembeze. Kulembeze abaddeko njagala kumwebaza okuba nti atuteeseteese mu mbeera y'okututendeka ebintu birina okukolebwa bitya mu Parliament ng'atutuuza ne tudeliberating ku nsonga ezigenda okuteesebwako mu Parliament. Twagala kumwebaza olwekyo kyatwongeddeko ne kyatuteeseteese n'obukakkamu bwayolesezza. Yampushinga nnyo okulaba nti etteeka eriruŋŋamya abayimbi kye bayita copyright bill ennongoosereza tuzireeta. So bw'otunuulira olaba nga tulina bye twakiivinze naye ng'ate tusobola kwakiivinga bingi ng'ate obukulembeze bw'eggwanga bufu. Okuvumirira okuwambibwa kw'Abannayuganda, okuvumirira okutobola eddembe ly'obuntu, okuvumirira okutobola demokrasiya. Tuli basiimu nnyo olw'ekisanja kino abamu okudda n'obutadda tukyaliwo. Naye nga activity gye tusembyeyo okukola ye ya missing 18 tugenda kutandika nazo ng'omwaka gutandika Parliament bweddamu n'olwekyo ze ensonga tusobola kugamba nti ndoka tuzikomye wano oba tuziggaddewo. Production ya missing 18 yali nkulu nnyo, yali nnene nnyo. Kino ekikoleddwa eky'okukyusa obukulembeze bwalowoozebwa nti aweerezza bulungi eggwanga lye era n'abantu bakiikirira kyakuyiga ky'amaanyi eri abakulembeze mu kutumbula demokrasiya w'eggwanga era singa ebibiina ebirala byonna mu ggwanga bikirabirako eby'obukulembeze mu myaka egijja byandibeera eby'omulembe era ebyeyagaza bannayuganda ekigenze wala. Joseph Sirwoza, BBS Telefayina, ageesigika.